Teka mamada mapya olunaku olutandike mu ngeri ey'amaanyi bwe wabwe embeera sinungi nnyo naddala bwe tutunuulira bannaffe abali Mbale Mbale site enkuba eno yatonye ate omugga ne gubimba okukakana ng'abantu bonna abali mu kitundu ekyo bali mu kukaaba bangi baafudde abasukka mu 10 n'omusobyo ate weewaawo n'abo abakyanoonyezebwa nabo abasukka mu 10 nga babanoonya tebamanyiwa we bali okuli amasomero agagenze maaso n'okuba nti kusawa yali tewakyayinza kuba mutabeera mu kiraasi n'ekkanisa ezimu ng'abantu kati basabira bweru okuli amayumba g'abantu agayonoonese emmotoka ate era n'ennimiro Mbale eyo naddala ng'otutte bendobende eryo okuli bannaffe ab'ebuduuda gye buvuddeko mabegako eri mujjukira nga ensozi zagenda ne zibumbulukuka okakana ng'abantu bangi abajiddwa mu kifo ekyo kwatwalibwa mu bitundu ebirala eby'enjawulo naye embeera ekyali nzibu nnyo omugga gwabotose kakati amakubo nago gafuuse mazibu nnyo si kirungi nnyo ebitundu ebyo eby'Embale naye ekiri eno gwe teweeyibaale ate mu kitundu ekirala nti enkuba singa egenda maaso n'okufuba endabwe ntyo ate wandeesiŋŋaana nga neewalala etuuse era nabwe kityo bannayuganda tubeere ku bulindaala nti enkuba yatandise naye yandibeera mbi eri abantu bangi si bano ab'Embale bokka gwali mu kitundu ekirala omanyi bwe tubeera mu biseera ebyamusana tulabeera ddala nga abantu bagenda ne bazimba mu ntobazi nga tebafuddeeyo olw'okuba nti omusana guba gugyewo sayini zonna ez'amazzi bantu bangi bakola ensobi eyo era ebiseera ebisinga obungi mu biseera bino ebyomusana ebinnya bigenda ne bikola empompogoma mu makubo oluusi ne tubitwala nga byakusaaga kati enkuba bw'etonnya oluusi tomanya nti awo wayinza n'okubaawo ekinnya abantu bangi bagenda kufa mu mbeera eyo munnamagye yoyomu munnange ku mukuumi akuuma agenda maaso n'okulaba embeera nga bweri ey'ebyokwerinda amazzi gamututte nkutegeeza nti ebifo ebisinga obungi okasobola bawo amazzi togamba nti nze nja kusobola okuyitawo kanti nekanye embeere nga mpitawo ojja kugwa mu kinnya nga tomanyi mwana wato kinnya kikutwale walala embeera eno nzibu nnyo tubadde mu musana nga tugukaaba ng'emmere yaffe yonna ekaze naye ate n'amazzi gagenda tufukira ekizibu nabwe kityo tuwulirize nnyo bannaffe abakola ku ntebeza y'obudde eyinza okwongera okututaasa naye ate weewale nnyo okuyita ewantu woolaba nga amazzi gasaze n'ogamba nti nze kampitewo oyinza okusuubira nti olutindo weeruli nga lwagenze dda kuba kisobokera ddala okuba nga embeera etambula bwetyo ebiri Embale si birungi nenalabyeko prime minister abatenera Robina Nabbanja ng'atuuseyo okwogerako n'abantu n'okulambula ate ne ministry vunanyizibwa disaster preparedness nayo nga bateekateeka okubaako kye bakola ku mulundi guno gwokka twongera okusaba gavumenti obuyambi obuweebwayo buleme kukumpanyizibwa ebyebuduuda amayumba ag'okuzimbira abantu be bajja mu nsozi byalimu ebirumira bingi amayumba agaali gasumbirwa okuzimbibwa ne galwawo nnyo abantu baddamu era ne beegatibwako ne bannaabo abalala bali balina ebizibu by'ensozi okuzimbulukuka kakati ne ku mulundi guno tusaba ensimbi ezitekebwayo okuyamba abantu abo 1 zijje mangu ate ekyokubiri zikozesebwe mu mbeera ennungi ebiseera ebisinga abantu balaba ennaku y'abantu abalala ate bo ennaku eyo gye bagenda maaso n'okusanyukiramu bagamba tufunye omulyo guno si mulyo bannaffe baba babonaabona ensimbi bwe zijja ez'okubayamba zibayambire ddala ate n'obwangu bubeerewo tulina ensimbi ezanguwa ebiseera ebisinga obungi ne zijja kakana palamenti eziyisiza mangu nnyo nga bazewoze naye nezindi eziyamba abantu zibeerewo ate n'okwongera okubuulira abantu nga tukozesa empewo zino eza TV radio n'empapula z'amawulire abantu bamanye embeera nga bweyinza okubeera naddala ebitongole bivunanyizibwa ku mbeera y'obudde okutegeeza abantu kuba bino ebintu ebimu biba bisobola okumanyika oba oliawo nti enkuba egenda okutonnya nzibu nnyo abantu babeere n'obwegendereza nga bwe nkugambye tuyinza okuba tubadde mu mbeera ey'okubeera n'ekyeya naye kati enkuba bw'etandika ebiseera ebisinga obungi abantu badde bazimbye mu ntobazi nga mugamba nti wayiseewo myezi nawo ntwaliwo mazzi nasimba bulungi omusingi nga sirabayo mazzi enkuba ejja kujja etwala ennyumba yo ofiirwe ensimbi ate ofiirwe n'obulamu nga bwe mutegeeza abantu abasukka mu 10 abaavudde dda mu bulamu bw'ensi eno olwa embeera eyo ebyo nno biri wano waffe Uganda tubadde tubiraba mawanga nga India bannaffe ne Dubai wano obuzibu bwa zero bw'amataba amawanga mangi agali mu Asia galina obuzibu bw'amataba kakati naffe wano Uganda tubiwulira ne tulowooza nti byakusaaga naye embeera ya climate change abantu mubiwulira buwulizi ne mugamba nti abyo by'abazungu naye nawano bijja kututukako twongere nnyo nga bwe tusobola okusimba emiti ate twewale entobazi ezo okuzibonyaabonya kubanga bw'ozimba ennyumba mu ntobazi space gy'oba otutte ekyamazima amazzi gajja kuwanjaala ewalala ne gye gatali galina kugenda tegagendeyo
nabwe kityo twongere okuba ntufuba nnyo embeera ekwatagana ku butonde bw'ensi tukitwale nti nsonga nkulu nnyo tusobole okubeera ate mu mbeera eyeyagaza n'enkuba eno ne bwetonya ennyingi ennyo tusobola okusigala nga tuli balamu singa tuba tukutte bulungi obutonde bw'ensi. Amazzi bw'ogazibira ekkubo gajja kunoonya we gayita, ojja genda okwesiŋŋaana, galumbye amasomero, galumbye amalwaliro, galumbye amasinzizo, awo nno enguudo. Waliwo embeera eri mu Lwera, naye kati kanjogereko mu mbeera y'emu eno. Mu Lwera waliwo abasima omusenyu sayidi ne sayidi ez'enguudo. Jjukira omusenyu buli ogusika ne guvaawo guba kitundu ku ttaka eribali kutta oluguudo. Kati buli mugusika ne mugusima ne mugujjawo, ettaka eribali walinidde oluguudo lyongera okunafuwa. Oba munaateekayo flyover naye ekyamazima ekkubo ly'Olwera eryo eno enkuba etandise okutonnya kigenda kutuuka nga temusobola kusala kuva Kampala kugenda Masaka. Ekyamazima wabeewo enteekateeka estopinga abantu abasima omusenyu mu Lwera, naddala abasima okumpi n'ekkubo oba abasima okulinaana n'ekkubo, kubanga ekyamazima ettaka ligenda likendeera amaanyi ate awo nno obuzibu. Ne bwe munaakola mutya mujja kwesiŋŋaana nga tesobola kuba na kkubo ddungi olw'embeera eyo ey'okwonoona obutonde bw'ensi. Makkiza ne basimbamu omuceere naye nakyo kyonoona, ewali badde ebitoogo ebiyinza okuziba ku mazzi kakati biyitawo buyisi. Laba Lwera mpompogoma kati mu kkubo wakati n'osiŋŋaana nga omuntu alina okuyitawo bagamba nti alaba muyite kati Gomba okusobola okugenda e Masaka. Ebyo mubita ng'ebyokusaaga n'ebigenda kubeerawo. Luguudo kiro bakola buli kaseera, buli mwaka bali mu kukola Lwera. Ekyamazima kiri nti sayansi mutono nnyo. Ogwo omusenyu gwe musima ebbali mufo ky'okuba nti amazzi galina engeri gye gayinza okuwaniriramu, nedda. Amazima gali nti olunaku olwo lwali luzibu nnyo ku bannamasaka abantu babakolamu obuzannyo ne babasekerera, naye embeera egenda komawo. Eno enkuba ketandise, embeera mugenda kugiraba, naye abasima omusenyu mu sayidi ne sayidi mukola kibi nnyo, ate nga tuli mu kaseera akazibu ennyo kweno enkuba etonnye. Abavunaanyizibwa muveeyo mwogere mutegeeze abantu ate wamu n'okubalabula ku mbeera eyo. Uganda nga ngimaze, njagala ngende butereevu ate mu ggwanga